Kale manyi corona no bweyajja ya affecting abantu bannyo. First wave twagiraba neno second wave yazze ya affecting abantu bannyo naye nga tunagenda mbyani be affecting ze. Ladies and gentlemen, welcome on board. My name is King Smith. Thank you so much for watching. Just do for me one thing, just go down there and subscribe and then hit the like button and then the notification button. There is a bell symbol. Hit it so that you'll be notified every time we upload a new content on our YouTube channel. My name, as I said, is King Smith. I work with Sir Rollins. Yabera ku kamera okulanga kutusako ebyakabi nefananya ebinyumirwa oba ebirungi webit. Nenge tufudeyo speed ya wagulunyo omukulu amenyidwa nga fresh kit tukyamwita muto because kati akuze era akuliride era kati reasoningira dane njogera yachuka si oli bibuze manager si oli smart ebinkwatako nebifanagana ebyo. Omukulu fresh kid twamuguddeko nga twagala okumanya wagwana Chechigenda maso mbulamu bwe, what's up with his life, what's up with his family, COVID-19 eno weve yokubire mwisize etya, yali resume essomero oba nedda, then amawulire g'omukyala amanyiddwa nga Nakiwala Kiyinja okubanga teyafulumidde ku list y'aba minister wagwa nebyamwisiza bita. Ani agenda omulwanirira nga fresh kid kwa tugenda omutegeera nga yali sagaye ni mama wesicho ne family okumuteganga eri mu mchana Nakiwala netugamba Nakiwala Kiyinja yakulwanira nnyo so wuliro te natunyonyola amaziga Bambi kakabya amaziga nkatunyonyola story yako n'omukyala Nakiwala Kiyinja n'olulimi bwe kawulira eri omukyala Nakiwala Kiyinja okubanga tagenda kuddamu kuba minister for now mu kino ekisanja ky'emyaka 25 we twasangidde ne taata we ne natubye ebintu byayitamu byadde bingi nyonyonyonyo ne kankusoke nkulage fresh kid then after ndowooza enkyanja kuba nkuleetera taata we ate naye obeere ng'omwekkanya otegeere wagwan na biki bigenda maaso mulamu bwabwe naye Bambi fresh kid tukusaasira era katukusabire neeyongera kusoma because the future is very bright for young kids like you. So just continue up studying, continue up listening to people and being disciplined. You win, you know what it is. Kali katugenda wa fresh kid katononyo small time nenga mwenamena abanda wawe agala okungoberera genda ku TikTok ndikonga one King Smith, ku Facebook ndikonga King Smith ojja kubonsangako bulungi nnyo aye tubeere nga tuwaya muli wano ku Celeb Jazz nga bulijjo genda wansi commenting ebo mala commentinga tubeere nga twogera mu small time. So embeera tubeere nga tugitereza kakutwale wa fresh kid nga yogera ku Nakiwala Kiyinja nina kujaina okuva omukyalo we bamujjako wa minister ate tujja kuba tukwatagana onako rencha. Fresh, how are you doing? I'm fine. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Ebyemisomo twabagaddewo class wakagiddamu emeka? Class mbadde sigiddamu nga wambadde mbumanyi tusoma online era nabyo bagambako emabegakawo. Wayita? Nayita P3 era P4 gye tubaddemu kati. Wali wakumeka because tebyali byangu. Tebyali byangu naye era nakola bulungi kuba report sigijjukira naye nali awo. Fresh dad ekikiriwo? Tukusanze mu nzirusi ate mpola era tulaba nti wava mu Kuyimbira odda mu Buba essaawa eno bagaddewo mu disitulikiti z'obadde ogoberamu Aluwa n'ebitundu ebirala kyekiddako. Kyakituufu batusibyeko nati bateekawo n'aka district obutabuuka district. Kyakituufu batusazeeko naye kati awo pulaani bijenzizaako oba nziremu concentrating mu ndongo naye ng'ate mbadde nakendeezaamu amaanyi ene endongo nayo olede eri nsibe endongo nsibe okukola nakwo bakugaddewo kati awo just nze nja kubeerawo nga ndya ku nkalira ze mbadde nkola kubanga mbadde nvuga kikopoleeti nvuga abantu ab'amaanyi kyawo nja sigala nga bwendi era nga bwe ngumiikirizamu okulaba pulaani eddako sola vuga eno uba yakakaaga kanaana eneya wano mu kibuga terina makulu. Wali osinga gobera mu district ki? Nsinga kugobera ndi mule ku border ayingira Sudan. Aluwa kale Northern Uganda ekubo lyensinga okudiringirako. Entebe we wati eyo. Okay. Kyekiddaho tusooka okudda eruweero. Todde mu njala kuba nti okuyimba ku ggale. Buba eggaddewo. Entegeka yo weeri kubanga bw'oba okola omuntu akola pulaninga kati ebbanga lyemmaze nga nkola sisobola kubeera nga akawunti njereere ate awo mba nkola biki. Saluuni nayo weeri newankubadde eyingiza katono omanyi bwe nagize nansana eyo erina nga bw'olabeera ebya lockdown tukola kitono naye njasobola okumaintaininga obulamu bwange n'obw'abaana
okutuusa nga tuzeemu okukola. Okay. Yeah. Okay, saawa eno ogambye ogenda kudda mu ndongo onoogisobola. Endongo okimanyi nange ebyange ngisobola bulungi, ebintu byange mbikola nga joking ate ne bikikubaawo. Okay. Kadi eri mannya ki kati? Wagiza mannya g'omwana oba ekyali mugago? Kadi eri mannya g'omwana gennyini era. Yeah. Omuwa share ye ng'omuntu? Of course sente zo nziteekayo era. Akawunti y'omwana ey'ekiseera eky'emyaka 18. Okola n'oterekera kati okwandibadde ng'okuterekera emmotoka. Oteeka wali. Okay. Yeah. Abaana tulaba olina bangi ogenda babeeza otya nga uba tekyakola? Kati Fresh Daddy nga bw'ondaba. Sikyali mu level ey'okulemerwa okufuna ekyokulya. Ekyokulya tekisobola gaana. Wabula kyewandibadde ogamba nti mulimu kale ebintu ebyokwendeezaamuko. Kugeza nga munfulumyayo ng'omuntu. Oyinza osigalawo n'ogamba bwe mba mbadde ngenda out emirundi 2 mu wiiki. Yagenda gumu. Okusobola okumaintaininga kuba nti enyingiza kati zikendedde. Saluuni tesobola kuba nti ereeta nnyo. Ate enziga yo already njagipaginga wano oddeyo ne mu studio. Ziremu kale nkola ebintu byange era nga mbadde mbikola. Oba onodda mu by'obulimi? Enkumbi sigigenda mu ssaawa zino. Enkumbi sigendayo obudde buno. Okay, tudde ku by'okusoma. Abaana olina bangi ebyokusoma like kusoma kugaddewo wabadde osasudde ku school fees oba era bagenda kikola kyolaba nga basigala bali ku mulamwa? Abaana kale ninamu abali ku basale. Ba Pastor Bugembe wali, Lukaleya Foundation wali. Naye kati abamu bwe mbadde mpeerera like ngowa P7 mbadde maze okuteekayo akasente. Waliwo kale abamu mbadde maze okusaayo sente. Ono senior 6 ye tukyalinda biddako. Naye nga zo sente kati ezo zaatufudde. Tubadde tutadde. Kiki wandisabye gavumenti okukyusa mu nsoma y'abaana? Gavumenti tuyambyemu kaawo newankubadde nga korona waali. Naye yanditaddewo enkola esobola okuyamba ku bantu. Kubanga olede gavumenti yo y'amaanyi ate abantu bazadde abasinga bantu ba wansi. Tuyina abaana like kati abaana abasinga bali mu P7 abamu bafuniddemu ebizibu mu biseera bya korona muno. Abamu bafunye embuto, abalala bakulidde mu kiraasi ate nga tewali kiseera kigere nti kino kye bagenda okuddiramu okusoma obulungi. Gavumenti yanditaddewo embeera eyamba ku muntu owa wansi omuzadde alina abaana be nga bali mu kusiraana olw'embeera ya korona n'eteekawo enkola yonna esobola okuyamba ku bazadde abo. Okay. Tudda ku sayidi y'endongo abayimbi temunnafiibwa tulaba promota babawadde akasente ekyammwe olowooza tebabeerabira? Omuyimbi ye kutwalizaamu omuyimbi oba bamutwala nga omuyimbi bamulabira ddala mu ngeri ndala nnyo. Kale bagulaba ng'ogutali mulimu bajerega bujerezi. Gavumenti tetaddewo maanyi nnyo ku bayimbi myaka giringa 2 kati naye ba artist tebaboogerako kantu konna. Mulimu kale abayimbi abamu abatera obyettanira ne bayiriba ne bagendako eyo ew'omukulu Salimu Sale babawaayo buwiiki 2 transport ddayo. Naye nga kandibadde balowoozaako ne ku bayimbi kubanga bw'oba osobola okuwa promota sente wadde nga yali mutegesi n'omuyimbi olina omulowoozaako obeeko ky'omukolera. Kubanga abayimbi nabo bazadde ng'abantu abalala. Balina ebizibu ng'abantu abalala baweerera bapangisa amayumba bakola ki. Kati gavumenti yo terina kyeteekayo nti oba kale waliwo essuubi mpulira nawulira alagadde agamba bagenda bawa akasente. Naye simanyi oba binaabeera bituufu bya mu bigambo. Okay. Yes. Tulina essaawa eno otambula nnyo like oba osenguka nnyo kizibu ki? Fresh Daddy tasenguka nnyo. Ensonga lwaki nali ngenzeeko eri ewala nga bwe walaba mu mbeera gye twalimu awo ey'okukyusa management tusalawo ntuddako enansana. Naye kati ensonga lwaki ate ndi wano essomero lindi awo kumpi just kumpi wano na tambula n'oba otambuddewo butambuzi essomero liri kumpi. Which means mbadde nansana na Bukoto kati ndi Bukoto. Fani wange yenna ali eyo nti Fresh Daddy ne Fresh Kid Wogo wagira bali Bukoto. Okay. Yes.
tutunuulire management okuva mwagireeta tulaba omwana yaddirira yo management eri kuki ako kawaani awo beera olimbyemu kubanga nga bw'olaba corona alina nnyimba ki omwana empya kuva mwafuna management ennyimba omwana zaalina ziwerera ddala nga ki sijja kuzimensioninga naye nga weeziri era kyemmanyi bw'ogenda ku kitimba ebintu obiraba nga bitambula okwawukanako n'abayimbi abalala eriyo abayimbi abatakanyugayo wadde akayimba naye kati oli mu lockdown bw'aba yeerwanyeeko naaba ng'alina kyateekayo kisigala kitambula lwa nsonga nti omuyimbi emyaka ebiri gyagiramu mukuliriza nnyo kali akaasooka naye gwe manya nti omuyimbi omwaka ogumuleeta n'ogwokubiri amaanyi tegasobola kwenkana ngaki nga gino emyaka ng'omuyimbi amaze ofuuka amaze okukakata nga amaze obakakasa era evugumu likendeeramu naye nga ye nkakasa nti wesikidi waali era akyakuba omuziki n'ebipya ayina bingi nnyo twakulako ne mama w'omwana emabegako awo tusuubira anadda maama w'omwana tajja kudda wange awo oli ku malala go tasobola kudda lwaki tadda nga ssente weeri akola bibye ng'omuntu nange nkola byange nga puresidenti nina abaana abange abalala b'empepeya nabo nabimami nabigala nabo